wano ate n'obulambulukufu. Mukimanyi nti okuva mwaka 2016 nze ne Kansolo Mondo tutambulira wamu. Era newankubadde nga mwaka 2021 nze nagenda mu kibiina kya National Unity Platform, Kansolo Mondo asigala mu DP, twasigala tuli ba mukwano ne tukuuma enkolagana eyo mu bulambulukufu. Era mukimanyi nti ebbanga lyonna nzize mbagamba kikagwake ketonye embeera ne bweriba etya nja kutambula ne Kansolo Moyo. Njagala okubabuulira ensonga lwaki obulambulukufu bulungi, kubanga wakati mu mbeera yonna ne Kansolo Moyo atambudde nange. Era ne mu mbeera yonna eno injiniya gy'ayogeddeko era Kansolo Moyo asigadde nange. Kati eyo ensonga lwaki mbasaba